Omusawo nate yatuukiriziddwa akolera mu ddwaliro St. Paul eyiganga nga kigambibwa nti yafuuse kasobezza nakakana ku mulwadde we gw'alina okujjanjaba ate n'amusobyako. Okusinziira ku mulwadde agambye okusobezebwako nga ye Maria Mukwagala yabadde alowooza bamuwa ddagala yagenze okuwulira nga bamukwata. Bairemu abasawo babiri mukazi n'omusaadde be bamaze baafulumamu omusaadda yakola ye bakoole kwe bafulume naye yamala yeeyire nyuma waize nyuma yagema empiso yakola ati yanongera okunkuba naye waize mbere ndi mukwakawulira obulezi bule bukalikola nga buli kuwaako naye nga nditegere kikyalo mu maiso twekija mu maiso kiro okuli ankobyenga kati ali kuntaayo ekipanga kumba ali kunazaayo oba abala kunazaayo obubi amala asosekeyo ankobe nti akoze ebisiyaga bebakola. Kyokka WBS esobodde okufuna omusawo okuva mu kaduukulu jaggaliddwa n'ategeeza nga bwe bamuwaayiriza ye talina kyamanyi ku bikolwa bino. You were Musau? Yes. From where? St. Paul Clinic. Down there? Yes. You give those shoes to your people to take. That's what they are saying. That's what the patient is saying. But what is the allegation about? That's what I've told you. Kwagala aganya okukeberebwa abakugu ba poliisi ng'agamba bayinza okukolagana n'omusawo eyamukozeeko ekivve ne babulankanya alipoota. Ebyo ngo bitadde ku bbali abaddukanya paaka y'Iganga nga baliwamu ne poliisi banywezeza ebyokwerinda mu paaka n'okulaba nga tewabeerawo mwaganya batujumu bayinza kuyita okukola effujjo. Kampuni ya Etoda nga yeddukanya paaka eno egenda kutandikira mu kukwata abantu bonna abeetuuza mu paaka nga tebalina mulimu.